To fight the increasing fake products on the market.
nga tukomyewo buto n'omutwe gwaffe ogugamba amazima Abaganda galituwa eddembe. Amazima gazitowerera abantu. Ekyo Omuganda olowooza n'okiraba bw'oba olwanirira Obuganda ddala nga Obuganda bukkakatako, oba olina okuwaayo kyonna ku mbeera eno eriwo okulaga abantu nti kyewali oyogera oba kyoyogera ddala kituufu, tekirimu nkwe, tekirimu bunnanfuusi, kya mazima. Naye ffe tubiraba bingi wano era n'abantu tulaba bangi. Kino kituwa ekyokuyiga. Mukama Katonda oluggi lwajja atuggulirawo okubeera nti ne muffe